Yes, mbaniza ku Fadi TV ekiri ku Lumbe bagino Elly Tumwine kisa kinegula. Isaawa zino Olutaalo luliwo lwa Okulwanira Ebyobugagga ngina kuwanku wa details masa ngina kusaba subscribing tompere video no kale kibajita Fadi TV update simba nazo buli kade bisambagala nnyo. Yona gye musinziza okwanga mujje kumiddeko abasinza mu ggwanga lya Canada, abasinziza mu ggwanga lya Belgium, abasinziza mu ggwanga lya Australia. Ngina kusaba subscribing atompere video no kale kibajita Fadi TV updates ambana zo buli kiseera buli kade mbatumiddeko Judith nakato kutumiddeko kosane Pete Aisha ali mu ggwanga lya Saudi Arabia mbagala byaso namwe n'abana Uganda bali mu ggwanga lya Saudi Arabia okubanga gye musinziza okwanga mujje kumirako bagita Fadi TV updates mbagambye mbana zo buli kade buli sawa olumbe lwagino Elly Tumwine bakumiddwa era ngo nagenda kubazikira olunaku olw'enkya ngenda ku mwezi 30 wapuli saazi nekiri mu maka ge kisa kinegula lw'ensonga nti abaana beerangira abasinga bonna buli omu ayagala kubeera musika naye ng'ate kiramu tekirina kumanyikibwa ani alina okubeera omusika naye ng'ate abaana bonna baagala kubeera bo nga bonna kuliko bonna buli omu ayagala kubeera musika tekuliko muntu omu asalawo nti bana yinza alina okubeera omusika ne bali bane ne bakkiriza nedda jjukira buli omu teri amanyi nti nno tewali amanyi gino Elly Tumwine bwe yalonda kubeera musika we anaamusikira jjukira bano abasajja bano ab'amagye ebisa ebisinga bakola ebiraamo byabwe naye ebisa ebisinga kiba kizibu okukijjayo mangu ne bakyanjamba nti oluusi eri abantu abamu nga yagamba ekiraamo kyange mujja kijjayo ku lumbe nga banjabiza olumbe temukijjayo mukuziika kati kya Elly Tumwine tebannaba kukijjayo wanyi bisesinga omuntu yenna nga yakola ekiraamo kye mmwe ababeera basikaddeyo ku nsi muba mulina okugoberera ebyo byabeera yasalawo bye muba mulina okugoberera kajeno Elly Tumwine tomanya ayinza okuba yabagamba ekiraamo mujja kukijjayo nga munjabiza olumbe naye essaawa eno amawulire agatambatambula essaawa zino bwetegeeza aga trending gakwatagana ku lumbe lwa gino Elly Tumwine olw'okumuziika si olw'okumwabiza wabula olw'okumuziika ekyabaddewo nako olw'eggulo abaana bonna kwasana ab'enganda babadde nga speech naye nga basinga bakoona ku kyakiraamo buli omu ayagala kubeera musika musubya binaggwerawa kuba buli omu ayagala kubeera musika manye ebisinga nakyo kiba kirungi ekyo okubanga buli omu ayagala okusikira omufu yebisesinga abeera asalawo omuntu gw'aba yeetaaga kati ebisesinga abamu baba tebakkiriziganya n'olwo gwe baba basalawo ki okubeera omusika ate jjukira omufu ye tebamuwakanya omufu aba yagamba nti katugeze nti gundi ajja okunsikira kumbeera mulina okugenderako kati essaawa zino famire ena n'abaana bonna aba Elly Tumwine bonna abasinga baagala kubeera abasika musubira binakkirawo bino eby'abantu bano kubanga olunaku olweggulo nga mbagambye buli omu yafudde nga akazindaalo okuwa sipiiki nga buli omu akoona ku kyabusika naddala abafamire ye n'abamu ku bakungu mu gavumenti ab'amagye bajeneraali abamu kuba nabo balabe ekibasuuseeko nga famire buli muntu akwata akazindalo ayogera ku byabusika jjukira Elly Tumwine yabadde n'amaka saidi ze ekiruhula amaka agabadde amanene ennyo era nga badde yagazimba mu ngeri eya shape eya cake era gano amaka badde yagatuma cake house gabadde saidi ze ekiruhula era nga agamaka bimu ku bintu bya Elly Tumwine abaana bye balwanira buli omu okubanga ayagala kubeera musika manye ebintu kibyatuka kati bannange abantu bintu byenye ebibatabula bano abaana bayinza n'okutuuka ekyane ne betta n'okwetta olw'ebintu bya kitaabwe kubanga ebisesinga omuntu nga bamunoze nga ye musika abamu ne batakkiriziganya naye abamu bayinza okwakana nga bamusse olw'ensonga nti bo tebamwagala bo nga bo bano babe bamulonzi ku lwabwe manyi ebisesinga kiba kiraga muntu ne basalawo omusika nga buli muntu amukkiriza katugeze nga bano abaana ba Elly Tumwine basalawo omusika nti gundi yabasika nga bonna bakkiriza nti ye kituufu yababeera omusika bwe babeera tebakkiriza ebisa ebisinga oluusi abamu bamanyi okuvaamu okwetta ne beetima kugamba si byamu naye nga essaawa eno ebitambatambula ku mitimbagano ku mikutu egy'amawulirizi website byonna akosa ne ku Facebook ne ku YouTube gwe ebisinga ebitrending essaawa zo naye nga nsonga zaki za byabugagga ebyobusika bifuuse ebyobusika
mu lumbe lwa Elly Tumwine tebanaana kumuzika n'essebo batandikidde okulabika nga buli omu akasukira munne nga buli omu alangira munne buli omu ayagala kubeera musika nga n'omusajja akyali mu luggya n'omulambo gukyaliwo tebanaba kuguteekayo wansi mu ntaana si byangu naye munnaye byebyo byenfuna ebyenfuna ennaku zino byatabula abantu abasinga baatabuka ku byenfuna mu subscribing bagita Faali TV UG ebiseera ebisinga abantu abamu batta bannaabwe olw'ebyenfuna abantu abamu ebyenfuna byabatabula byansusso mulayikinga evidiyo ino bagita Faali TV gisonga za Elly Tumwine essaawa zino abaana bonna buli omu alangira munne abaana batunka lwa byanfuna abaana batunka lwa byabusika Elly Tumwine byalese akoze naye nga si byangu essaawa eno kyekiri mu makaagi abaana bonna buli gubadde akasindalo kuba speech olunaku olw'eggulo ekiro ng'ayogera ku byabusika omusika oba Elly Tumwine yani gwe nalonda okuba omusika tewali amaanyi naye nga buli omu yabadde ayagala kubeera musika musubya binakkirawa subscribe olakinga evidiyo eno bagita Faali TV atusenga onfollowing mbaagala nnyo bino gye musinza okuba nga mugyekumiddeko abasinza mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya South Africa mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya Oman Jordan Bahrain kw'ossa ne Qatar mubeere bulungi musubscribing mwera